okusooka okukyusa DPS abadde wano omuduumizi wa poliisi mu Nnyendo nekana akulya kubanga si babantu abadde bawambibwa ba mafia ibodinga bali baba tiwira ate nga bavunaanibwa kubanga era nategeeza eggwanga nti nabawaabira era emisango gigenda mu maaso naye nga twebaza okubajjawo kubanga bibadde bakola bali tibiyamba poliisi abantu abakulembera babbi b'ettaka abantu abakulembera oli najalaga ndi ngenda kutta Kizito nagendeyo okuwaba natafaayo oli naga ndi ngenda kutta Kiyamani mpungu mpiima obw'omuluka gwe Samaliya kubanga akutte kubagala okubba ebiwanja ku bannamwandu ne bamulekwa oli naga ngenda kubatta n'atwala obuvunaanyizi obujulizi naki bwatuuke wa DPC ne bakana kulya nga baga abo tebagambwako n'olwekyo poliisi bwekyusa abantu ng'abo kituwa amaanyi ate nja kwajuinga abakulembeze ba poliisi nti abantu ngabo nga bakyusiddwa nga badde bakola amanyanga baleme kubatwala ekiseera betu bategeeze eggwanga nti olwo tumujje wano olw'ensonga kwegaye community eyongera okukola ki enzira yimira wali mu kyalo kyebula ine ngamba DPC ne muga nti sebo ojja kujja wano ne tumujja byogera wano byokola wano kubanga bakulembera ababbi b'ettaka ate nga Museveni ensonga y'ettaka kwasibidde olukoba obanga alwanisaani ata igisi wajja ku radio naga nze Kasigazi Jeno Kasigazi president yatugamba tulwanise tutukiriza abantu basengula bannako bakotaka ate bwe muwagira obanga abalide mu Museveni ki olukwe n'olwekyo ekyo nkibebaza ate tujja kugoberera nira abazze wano mbawa magezi ababadde mbigire nti munyenda awo bama office abala n'abantu abali mu office waliwo abantu bagenda bitundu waliwo abantu bosangayo oli ayinza okubanga akola mu bbaalo ba ya general oba akola mu bbaalo ba ya minister najana kanti nze manyi gondi kati banga tokoze emirimu gyo professional ayinza okubuza yenga yefulanga yayogera alinganga ayogera mwani muli nkume yayogera biki n'olwekyo mukole emirimu professional kubanga wekakasa kyokola nga toli mu kankana lwaki okankana era kankosa omukisa guno mu kibiina kya kazindalo kano okusaba ne office ya president etekeo kunonyereza ku office ya RCC we Masaka wala bengi batambuza mu ensonga zaabo tukola okusaba nga kati nze nsaba nga atwala ba moyo gwa gwanga bajiba nonyereze ku nsonga gibatatambuza mu entambuze z'ettaka kubanga ko mulugunya kungi ate bwe bamba bazo kunonyereza balime kujja mu kimpowozi bogere wazi abantu bajiba yika bali tobuka kafu nokulaba kubanga ene office city ate city abantu bali mu kulabindi wake ganja byabo ngati bali ayamba tenga waliwo nenda bikendala era bikanga waliwo abayambibwa mu ngiririmu obendala n'olwekyo tusaba naye tekewo ki okuteka okunonyereza bala biki kigenda mu maaso ate kyo mukisa okunonyere ne permanent secretary wa minister wa president naye nayogerako naye emabegeri so ekyo nakyo tuleeze ebyalo so muno nga tutandika okwogera ku nsonga zaffe ezitukwatako manye zikwata ku kibiina kyaffe kino okusooka waliwo vuguvugu ezze mu kibiina kya NUP abakulembeze bagamba nti bafuuti soja babagobye ne ku kitebe ekamwoca kubanga bw'otuukayo okusooka osanayo bafuuti soja bagatwa ak'okulya bwobanga toyinako bwewadde toyingira bafuuti soja be bawagizi fuuti soja kitegeeza be bawagizi abawagira ekibiina abayiwawo omubiri okwewaayo nga baagala enkyukakyuka era abafuuti soja be bantu bakolanga bannakyewa olw'okutwala ebigendo by'ekibiina mu maaso nga tebasasuddwa be bayita bafuuti soja nawulyanga Kiyamani waabwe Nyanzi abadifayininga n'olwekyo bafuuti soja bano bagandi babafuukidde ekizibu fuuti soja baagala okukulembera naye nze ndowooza nti ekireese fuuti soja ne baba n'eddoboozi erabikanga erikulembera oba balinganga baagala okuba abakulembera direction ekisooka nti ekibiina kya NUP kyajja n'essuubi ly'amaanyi nekiwa abantu essuubi nti kigenda kukwata obuyinza naye obuyinza ne butakola ki kati obuyinza butakwatibwa oba kubanga jjukira bwe baba bajje omulabe wammwe abaani abooli bwovuganya naye okujjako ki obuyinza bwebataddeko omudumu kati obuyinza bwe bulema ebintu bikyuka abantu baba nga balondeddwa mu bifo ebyenjawulo kati omuntu abadde alowooza okufuna obuyinza ng'omugoberezi omuwagizi aba alina by'abasuubira mu kuwagira kubanga buli muntu yenna awagira ekibiina aba n'ensonga kyekiri kye nayogera nti oyinza okwebuuza omuntu nti awagira olw'okuba nti ayagala omukulembeze nga ye atukulembedde ng'omuntu oba awagira nti yakoowadde ayina ebizibu bye naki agafazali enkyukakyuka ejje osanga nafuna omukisa mu enkyukakyuka ekola ki egavumenti enaddako n'olwekyo kati aba NUP beesanze nti abantu babe bakulembera tibakyalina kye babalaga kubanga omuntu aba n'essuubi kanaga nti tuba tugenda kukwata gavumenti eremi naye kati ate n'abakulembeze tibabalaga oba tibakyalina kye babalaga nti tulengeza tukyali wano tukyalwana naye
tugenda kufuna kiri watu kyagenda tujja kwata obuyinza gye bujja kati abantu bawulira debate eri mu ggwanga abali mu byobufuzi balinganga bali mu abesi mu opposition abalabaga nti bali awamu ne movement ate jjukira luli bali nabo kati bafuna omusaala be bali bifo ebyobuvunanyizibwa ogenda okwesanga nti wanupu yemmeye Jinja wanupu yemmeye Masaka Kampala opposition ebiringanga ebyo kati Fort Soldier ye naawuliranga ebigendererwabwe ebyakoma mu bbanga webali nnyo ate Fort Soldier n'amanya nti ani wano nti meya w'Ejjinja ye wanupu ate agenda okulaba emisolo gye bamutibika muyitirivu agenda okulaba alaba teraba wonjawulo alaba ati ate eyogedde okunyigirizibwa kati aga nti enjawulo eriruddawo kati enjawulo omuntu mwagukyusa okujja gavumenti n'aguleetera ono kubanga alaba gwe meeya gw'otudde wano abantu babasolowozaako embizi parking zinga parking toilet abasiko bunyama abasiko mugonja abocha mwogo abakabalagala kubanga abantu bo wansa abo abali bawagira bafuti soja bali mu nga bikontana n'ebyali mu bisuubizo n'ebyali mu ssuubi gye bali nnyo kati awo baga nti abantu bano batulidde mu luko ate bagenda okulya bakulembeze nga bakola party after party mbaga after mbaga yeah actually enzonga eyo nayo erabise nnyo kati bagenda okulenga nti abantu bano okuvera tebakolamba ffe tubadde bali mu matiriboni bagenda okulaba bakulembeze babwe bali mu bulamu obuyeyagazi obw'amaanyi emmotoka zebavuga amasimu ge bakwata ebyambalo byabwe nga balaba bantu banjawulo kati obusungu n'okuba nga tebakyalina ssuubi kubanga opposition kitegeeza ki okuvuganya gavumenti mulimu gwa buli lunaku ono avuganya gavumenti ateeka okubako nekyabuuza gavumenti kuchabakola obane kiringanga ekyo kakasa nti wali tewaba kuzikiza tewali kuzikiza opposition kitegeeza kiringanga gavumenti bwetagula nti bunakuweeri n'opposition nayo okuba eteeka okubanga ekola ki literally kyenzudde nti ba Foot Soldiers balina essuubi nti tuwagire bano bagenda kwata obuyinza oba oli awo binakyuka mu ngeri eno obeera kati obuyinza bwe butaafunibwa tewali ansi eweebwa babuuza nti bassebo tetwafuna buyinza ate mwe bakansala abangi mu kibuga mwe bakansala abangi mu municipality gye basangibwa naddala ghetto people naye kati ate nga tuli bubi ate mutaddewo tende batuyigga buli wamu bwe batunda obuntu waffe bumayirungi bwani batuli bubi kati ate nga tuli bubi ate nga baga nti obusanga baluli bali waddeko ane gavumenti wetegera nti wano bali wano esuula ttawulo kati mu kusuula ttawulo wajjawo contradiction kati bano baga nti these people have betrayed the struggle nti balidde mu luko muki kubanga tibabawa answer tiwali activities babalaga tiwali kigenda maso tibalina kibawa ssuubi nti baba bali mu kino kiraga nti kino kyekiddako babuuza kyekiddako tibalaba kiddako kati nola that confusion kati ate kyobala nti abakulembeze bagendayo eri kubanga bali kyusiza gavumenti bali badde ng'ekyusi nga bagiyina bali badde n'obuntu bawa abantu abo kati balaba MP ng'agenze ku kitebe oba ali luddawa ng'amuga nti mpayo kumpadde bw'amuga sikayina ng'olamuga nti ffe twabatuusaawo ffe mwatwerabira ate nga mutufu MP tasobola kubanga tasobola kuwa bantu ki bonna kati n'olwekyo kyebakola batandika okubeekweka mu kubeekweka kwe kuwulya nga bataaja kati Foot Soldier baga tujja kubalaba mujja kutulaba twabatuusa kati ogenda okulaba nga waliwo oluwonko wakati w'abagoberezi n'abagoberera nkati olw'amaloboozi g'abagoberezi okubeera waggulu bano ne batya ne baba kawodi oli bwagenda nti bajja kukwata jeeke kati ogenda okulaba nga badinganga badde mabega ate nga baga nti ate bano ba Foot Soldier bafuuse babulabe n'okusinga betukola ki betuvuganya era betuvuganya mu kifo Foot Soldier okwanganga betuvuganya ate bakyusizza omudumu Foot Soldier akyusa omudumu kubanga okwanganga bovuganya nabo gw'omukulembeze gwoba wa direction yes kati banga towade direction ate bwalaba nti bwali mu parliament akulaba ku mmeeza muli awamu emiliyoni ofuna ameka emmotoka kufunya miliyoni mimeka agati batu bano bali muki ate bagenda okulya nti abakulembeza abamu bakolagana bali mu gavumenti be babaleeta kubanga bali bati bakimanyi kati ogenda okulaba ng'obutategeragana bw'amaanyi era kyobudolaba nti bwe bagobya abakulembeze abaliwa bwe bagobye bakulembeze abayiganga nakamuli Jinja Sabulijoni kabusoka Sabulijoni babigirwa meya weyiganga bali baba suspended olaba abantu mbalese ataka nga batakinga ne family ya principal nga baga ati bino yagala bifula byaki ate mulaba Foot Soldier bo bali mu kocha bisubizo bya nyama bekulisa beyozayoza ogoba bantu bakama baabwe okitegedde ekyo ate nga nayo kijjukira nti mbobanga ovuganya kubanga si buvunanyizibwa bw'abantu b'ovuganya oba si buvunanyizibwa bwa gavumenti okukwasisa kw'oyo agivuganya okutwala obuyinza buvunanyizibwa bwayo okukakasa nti enyweza ki kati mu kunyweza obuyinza ate nga kiri kyenaga nti n'aba opposition nti gavumenti abamu yabateekawo kati baba nga kikisalidde mu ntamu
era banga tibetereza bulungi ogenda okulaba nti abantu bagenze kiserebetu n'olwekyo contradiction egenda kubeerawo because these people had a lot of expectations. Oli kuredi obudde yo muntu wabijjo bayibe ngoje kuba foot soldier nino omulala gwe nalaba ye mulugunya ku yakita fair something ekigambo ky'oluzungu kirabidde kye yakozesa abedi bwandika nenga ategeeza embeera y'okusuula ennanga embeera y'obubagabaga obwo kati nagamba nti it is worrying me kubanga nange kitandise okuneeraliikiriza abedi bwandika nga ate ng'okiraba nabo mu bo bennyini ne bajjamu kino okwekengera balaba omuntu kati tobola nti katowulira bagamba nti okitiibwa Masiasi Mpuuga bamuggyeko baleete n'abagebe kubanga baga nti yalabika akolagano sipiika amutuma genda otwale bino biki yatulyamu ki kati ogenda okulaba nti mutandika okwetunula kubanga bwe mubula omulabi kankulage mu byobufuzi bwe mubanga mulina omuntu gwe mwaŋŋanga mwenayo abalaalinga bwagwawo nga taliiwo mweja mwekka mutandika okwerya buli muntu atandika okutunulira munne ani anemesa kino ani alikola kino kati mukomawo munda kyokutala nti mu byobufuzi abantu abagezi kyetaaga n'okulietinga activity nibabeerawo nti ekibiina tekibaddewo mantu abali tebabeerawo nga bali redundant bateka okuba nga waliwo activities bakeepinga busy naye the moment kasita baba nga bali redundant atenga abantu katubazingire ekifaananyi nti otuuzizza abantu mu ddiiro bantu 20 obateereddeko TV ennene balaba firimu ebatadde ku bunkenke all of a sudden nojja kapa nojjako kyekiddako abantu batandika okwenyumiza emboozi ekyuka obwanga ne babujja ku TV gye babadde balaba ne badda ku bo batandika kwolajjako TV okukakana nga bali mu bo naye ng'olabika gwosesenyere batujjako TV olabika gwokola kino kati ogenda okulaba nga mutandika okukola kino n'olwekyo ate nga olaba ng'ekibiina kino bwe kikyali ekipya mulimu n'okutya kyolaba juzi bwe najja wano nagamba abantu nali ngamba ba opposition nti musome akatabo kayita the team of rivals Ibrahim Lamponi kubanga waliwo abajjamu okutya balabaga nti kati olaba nti oba Mpuuga apanga akola power base alabika ayina line gyali nayo balabika bagala kujjako principal ate ogenda okulya nti ono ali bwati principal naye bamuga nti bwana bafundi soja n'abala nti bano bajje ku mangu bagenda kukuwamba kati ebyo byonna bwe bajja okwekengeregana nga noono agamba kino noono okubanga tewali kintu kyabulabe nga inferiority complex. Deputy President wa Kenya ligacha actually nga tonnaba kugenda ye a mere fact nti waliwo abali suspended mu kibiina proves nti waliwo abantu abangi ababadde balaba TV ne waliwo yagijjeeko kituufu kati abalabi ba TV Endoliito zitandise mu bo that's the suspension indication kyobulanti mu sub-region mu bugosoga sub-region juzi mu weekend era ebyo zonna emitimbagano buli kimu badde ku debate nga beebuuza naye oli atujjako ngano bajjako batyabikirwa bano bagala kutubuza kweganga betandisa kwa baga ati bajja ku kigroup kino kyeka kirimu aba movement serwanyi wa commission of movement aleka naye abakozesa ate bano tisiba tufu kati olutalo luliyo ne bagala noduleta mu principal baga tete bajja batate osindi kotya kabanda isa kabanda abadde RDC wa president Museveni ntajja tabaganye ngatumanya ade wa government myaka jonna osindi kotya beri kwega kati okiraba nti suspicion kati kubanga njagala okutegeeza batuwuliriza lwaki mu byobufuzi baleetamu divide and rule. Divide and rule and suspicion kiyamba omuntu akibataddemu muleme mubeera amaloboozi amangi yenga mubenga buli muntu yekengera munne mulina amaloboozi mangi yenga avuga ekyo kikola kigenda mu maaso kubanga bwe mutandika okukaayana kati abantu batandika okwebuuza nti naye abantu bano baali basaanidde okufuna obukulembeze abantu bano abeeyi waffe okubakwasa obuyinza bw'eggwanga bwebanga balwanagana bokka kati ebyo biba biyamba avuganya ate nga nabagamba juzi n'abali mu gavumenti abalina obuyinza tebasobola kukkiriza n'ebibiina ebirala bibavuganya bibenga biri stable nga biteredde kubanga that is politics ate kino kibiina kya mazima ga byabufuzi biriyo politiki kubanga twogera mazima gaki g'ebyobufuzi n'olwekyo NUP bagenda kubanga bakaayana era kyobudola banziramu okutegeeza bannayuganda tewali musajja mugezi mbadde ennaku zino netegereza recordings eza basically zayogeranga mu myaka gy'kinana meka olwa nti Besigye ali musajja mugezi kyobula nti Besigye bwe yalaba ng'ali ye president wa FDC mu 2013 bwe yalaba nga talidde bukulembeze nalaba nga abantu bano bagenda kulwana nalaba nga mu FDC balategere muli bambega nagamva ku bukulembeze abantu balooza nti Besigye musiru ntize kanveeko sikalengo ordinary member mulondo omulala mwekube naye olaba nti Besigye okudde ebbali kwe
yava mu mivuyo kulwanagana ku balina mu internal contradiction kati mukisa muntu webiyingiramu olaba buli basic yaja ngokunga bumufula ngabaga ne wandi badali bali ne muki kulwana yava mu contradiction era singo omuntu abadde nali badde mpana w'ekitibwa base Bob Wine amagezi nti yali badde takyusa na mpuuga kumujja mu parliament yali badde ne parliament ebiyingira mu kubanga singa kyusa onale bompuuga nti alemedwa mu parliament ngatiba na Uganda baga nti opposition elemedwa mu parliament kati omugugu genda kubeera ku oyisibwa Bob Wine maaso mu biseera bijja mu maaso kati ekyali badde akola yali badde nga afisa nga parliament yetaliiyo Bob ekubagana eyo ajaga nti nze sabimanyi naye bwana n'akyusa kiba kitegeeza amaze okutwala obuvunanyizibwa ebirijja mu maaso oli gatolera olabi ate kisikyo kyokka waliwo n'abatunulira mpuga ng'alina naye abamuwagira okuva emmengo alina abamuwagira okuva mu makereziya kati gwoleeta agamba ati kati ojja kulanga contradiction ze kati naye ebintu ebyo bintu bigumu byetaaga omuntu akola ki naye ng'omuzannyi w'ebyobufuzi oba ng'okiriba Bob Wine singa mugezi ye yali badde adda pembeni kubanga ye bwali people power era ki ye n'azanya ebyobufuzi nga firiroolo kati azanya firiroolo tava mu kiwanja tava kubanga tolina kyogera mubuuza aganti abali bali mu parliament nayageza kubaganga aganti abakulembeze mu bye mukola oluusi mukoze bikyamu biki olaba akagabo bali mu kulya sente bayite babuzaabuza kati naye bw'anaabiyingiramu wakati n'abeeramu ajja kulikalire baggage ate mu future bajja kuba bamubuliminga ku bibakoze n'olwekyo contradiction yaabo ereeteddwa ebyo abantu balina essubi ly'amaanyi tebalifunye ate abakulembeze baabwe tibalina kye bawadde direction balaba party after party ate tewali direction yo bawadde bali mu mbeera y'amatiriboni ate bali abo wansi basidi bubi nyonyo tibalina answer because they had a lot of expectations from these leaders. Oli kulejo budwe yo muntu wa bulijjo dakika 30 zeza kayita kusaawa ey'olweggulo naye gati tunagenda kumulamu kambuze kino is it deliberate kati chenjagala okutegeeza abantu n'opunga bwetambula chenjagala is it deliberate obanga bagwa mu muzungu akira decoy bagwa mu kakodyo katebe kebali chenjagala okubagamba kikino natandika wano ngategeeza bannayuganda katuvanyuma okukkiriza nembaga nti oli yabatega ekitimba kubanga NUP kibiina kyatandikibwawo mu 2023 mu 2023 mwesatu ya juzi yakyusemu kituufu kigambo kimu kyokka nambemu yali construction nebajjamu ne NUP yaliwo yatandikibwa Kibalama ne bamulindwa biri maaso bano bakiyonga ne bani bebagitandika nga bataddewo ekitimba kya referendum ebiina biri mbina kati n'olwekyo ekyo kimu kati kyekiri kyegambye nabagamba nti kati okufuna abakulembeze ab'ekiboggwe abajja obuzingo oli abakuteze kubanga olaba abakulembeze bali abamanyi ba Mukaku ba Mabike ba Kasibante Moses ba Kidandala ba Kenneth Pokakati abantu abamanyi basajja ala bene bona babajjamu ne baleta bano ba Mukasa ne baleta ba Sengirinja bakajja jatta ba Nyokosi manya bani abo kati abo ne babaleta mu mbeera ya ani anakuwa kasente kubanga bamukuteze kati oyo yeta alima omuntu amwako okulya is not guided amwako okulya kwakolaki kati goyinza otogamba nti bakansala bali mu Lubaga bakansala bali Wakiso bakansala bali Jinja ne bameya bonna bekyusa oyinza otogamba nti bayinza abakansala bali 55 mu mukaaga abantu bayinza batyo okulonda speaker nga mu movement nga aba movement bali mwenda kiba kitegeeza bali sibabo that is what it means n'olwekyo kyali deliberate okuma obuyinza omuntu okuma obuyinza emyaka 3 mu musamsiki amuzanyi it is not by accident oteko kubanga olina strategy ez'amaanyi okuprovidinga abawakanya gavumenti ku nsonga bbiri ekisooka otekawo abakuwakanya kikuyambe okutwala abakuwakanyiza ddala bagende eri obategeere ekyokubiri otekawo abakuwakanya kikuyambe okumanya baani abakulwanisa nga bali naawe kubanga obategeera ngaoli eri kubanga bali eri bakuwa lipooti kizitoono tuli naye omanya nti omulabewo naye ali naawe ate naye bali abakulwanisa nga balowooza kinagguka ne badde eri kali notifining abantu that is why abali mu state be create their own opposition so that they can help them okubeera nga batambuza ekintu kyabwe. Radio Budwe muntu wa bulijjo tuwumulamu katono nnyo ate tujja kudda tovaawo.